Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kuba tunuulire eddagala lino ligenda kuyamba naddala gwe alina ekizibu ky'okubeera ng'amannyo gakusumbuwa beera ng'ofuna eddagala bayita kajjampuni wamu n'entangawuuzi bigenda kuyamba ku nsonga y'amannyo agatera okusumbuwa. Erinnyo nga likuluma nga lirimu ekituli oba temuli kituli, tunuulira nnyo entangawuuzi zino wamu ne kajjampuni ono. Obikola otya? Funa entangawuuzi eno gy'olaba, beera ng'ogisekula. Gisekulire ddala. Bw'omala ogisekula, funa kajjampuni ono obukoola buno oba kakutule konna nga bw'okalaba. Bw'omala okafuna, obukoola buno buyengere mu ebyo ebintu by'entangawuuzi by'osekudde, yengeramu, nyigiramu kakajjampuni ako. N'oluvannyuma beera ng'oteeka ewali erinnyo erikuluma, lijja kuba lisirika bulungi nnyo. Entangawuuzi tofuna nnene nnyo, nedda sekula akatangawuuzi nga katono, oyengeremu obukoola bwa kajjampuni, oteeke ewali erinnyo erikuluma. Erinnyo lijja kuba lisirika bulungi nnyo. Kajjampuni ono ddagala nnyo ku mannyo agaluma. Bw'ogattamu entangawuuzi kijja kuba kikuyambako, obulumi bujja kuvaako bulungi nnyo. Ekirala, osobola okubisekulira wamu byonna n'obiteeka mu kacupa n'oyiwamu amazzi. Amazzi ago n'ogasengejja bulungi, n'ofuna w'ogateeka buli ku makya, n'obeera ng'osennyesa amazzi ago g'otaddemu kajjampuni wamu n'entangawuuzi. N'obeera ng'osennyesa amazzi ago ku makya kawungeezi, amannyo gajja kuba gasirika bulungi nnyo, aganaaba gakuluma wamu n'ago agabeera ganyenyeera, kijja kuba kikuvaako singa onaakola bw'otyo nga bwe nkunyonnyodde. Kajjampuni wamu n'entangawuuzi bijjanjaba bulungi nnyo amannyo agaluma. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.